24/7. News in the Mirror. Media 24/7 tukwaniriza nate gwe munnaffe atugoberera yet another edition of IW the news roundup nga twogera ku mawulire agatambudde mu wiiki okutwaliza wamu iraba mu side eno so kati naye ku side eyo olina engeri gy'obirabamu kiri kumanya side ki noweyinga buli nsonga ezigenda mu maaso mu ggwanga ezisobola otuweerezaako ku bubaka kwezi ensonga ez'enjawulo naddala zetwogerako oba oliawo n'ezo zitakoonyeeko mu comment section eya YouTube Media 24/7 oba ne ku TikTok Media 24/7 netumanya kikyolowooza ku bigenda mu maaso mu ggwanga oluuyi olwo nzero zetunazamba siwanzeka ne munnange Samlanifa bitambula bitya era tukeeredde mu kikwe naku. It's a sad morning. It was a sad Friday morning. Naddala mu media fraternity. I don't know, guno mwaka 2026 nze ngamba batukube ku fireworks tuguveemu tugende mu mwaka omulala. Because honestly, we are losing very many people. Gwatanaba kumanya oba yazire eki oba yakayingire eggwanga oba tali online since morning. Twakedde nga n'amawulire g'akabenje akabakozi ba Next Media kuliko producer, content creator, then a presenter uncut Makona Semanda. The unfortunate part is ababiri tebasobodde kusimatuka kabenje kano. Makona ye yaddusiddwa mu ddwaliro ng'embeera si nnungi. So amawulire ge tulina ge guno mwaka Hanifa guno mwaka gututwala bubi gutwala speed Era nga twagamba nti buli kimu kitambulira ku speed naye tubadde tusaba speed bakendeezeemu mukama akendeezeemu kasi. You just need to pray to God so that, because honestly kutambula wala comment gendabye nga egamba nti kyonna kyetwanyizizza mukama tusaba tusonyiyibwe kubanga Uganda si birungi. Something is not right and it is only God okutubuulira ekituufu n'okumanya ekigenda mu maaso. Because twatandika na kuluzinga kitono wa NBS tuluzinzewo abantu awo tuluzinzewo wa ABS tuluzinzewo NTV yalwaki. There's another person there but then today we've lost Badru Isaac, very young talents, promising talents. Very young. Bato bambi. Ore kifaananyi kya Isaac kitambula. Ka video kenda byako oyo omwana omuto Isaac. Allah abagumye. All I can say, Allah, may Allah comfort their families. Banange simanyi kumanya kubanga obulumi bwe balimu. Ne banne babadde akolagana nabo babadde akola nabo ku Next Media. Akabenje bakafunye babadde bavanda kulabye ku kivulu ky'ebikonde ky'abana abaana ba content aba TikTok challenges ebyo TikTok content shower ne chicken so the sudden part is nti ebikonde byabadde nakulabye akabenje bakafunide ku Ntebe Road babadde badda ku Ntebe Road something like that. Ndabiko ku reporting egamba nti emmotoka zetomedde head on collision. Kati ebadde eva Entebbe evudde mu leeni yaayo negenda nedda mu leeni eno abadde Entebbe ne beetomera ku bwenyi. Ate oli abatomedde mbunadduka asimatusejja ate kirabika abadde it is very possible nti omuntu abadde yeebase. Because hours were so late. Yes, veering from your lane to another lane. That means that the driver was sleeping. Either atamike oba abadde yeebase. Something like that. So sad. Tusasirako nnyo bannaffe aba Next Media, families z'abagenzi. Then ne Makona mu ddwaliro gyali afuna obujjanjabi obulungi. Mukama amujjanjabi ate amusaasire we Mukama nga bw'asobodde omusimatusa akabenje amwongere ddala chance esimatuka obulamu akomewo aweereze. Because
We have very many dependents. It's sorry for those who have lost until but they were depending on bagenze, but we have very many dependents. So body on makona ina abantu balabide ne bafaako wadenge no industry bya bilala na at home. You go home ebya media robiga wabayi nosigala obunanzibwa. Saba abavuga ebidduka bannange saawa ezo za kwegendereza. Obumanyi omutwe tegugire bulungi parking emmotoka bwebake tewali agenda kukwatako funa amafuta funa petrol station yonna parking sleep wake up the next day when you feel sober enough to drive. You believe in yagamba nti oluluguudo lulike ebintu byalwo nti bannaye there's those hours nga lulufuufu lukatiro nga even nedda munnange waba tewali atomedde ng'ojja bakubye enguudo. Like driving at night is very risky. Yeah. It is just so risky. Kati bw'ogamba nti nze ngenda kuvuga ekiro, I am sane enough to drive. Waliwo atali sane. Driving at night it should be abolished, I think. Like some of us travel long distance and I know, but prefer traveling at night. Yeah, abantu abavuga ekiro tebabeera mu right senses. Abasinga. Nze nina olugendo lwenna okugendako but I've been postponing that journey. Abantu abo baba beebase naddala bavuga ebimotoka ebinene baba beebase most of the time baba koowa bannange obwongo Allah yatonda nti omuntu olina okuwunyiriza obwongo olina okwebaka newobunyiriza obwongo bukoowa osobola okubeera ku steering naye nga si gwaliko weekanga bwekanzi tutuuse wano. And by this week but then I'm already kuba namyanizanyo era abafudde abannamyanizanyo abafudde kuliko wa Exit Villa David Owori naye yakubibwa bukubibwa it's just a few months nga gundi Sydney Gongodio naye even Bulemeezi FC also lost a player era naye yakubibwa in one of the Masaza Cups Masaza games naye yakubibwa but unfortunately naye bulamu naye bugenda in the same week so the accident kubwa violence banabamizanyo bannange nemwe abakuba bannamwe muli kwoki why are you beating our people muze mukumubba omuntu mumubbeko bye mumubyeko leave him. Why do you even have to rob? Why do you have to beat someone to death? Okay, if you've come to steal whatever, take whatever you want, take it from him, but don't take why life. Do you take someone's life? Kati captain wa Villa Mulamba FC Villa Captain Mulamba bamukubye bambi. So sad. Kusasira family ye bambi ne banne ne mikwano gye bannange. Kusasira families onna. The violence in Uganda, it is what is happening in this country. Please, people, help us. Manga, buli kitutwala speed ate namwe mutandise kutta bannammwe. So sad. Atubuddeko amawulire g'ennaku this week twalabyeko the former Speaker of Parliament, Right Honourable Anita Mongo yalabiseeko mu Parliament after some time because nga tetumusuubira nti ayina olabikako because of the things that are rotating around her name, issues of corruption. But tetusuubira nti oba oli awo asobola olabikakola public appearance. Anyway, it wasn't a physical appearance though. She's a member of Parliament. Yeah. She has to appear. Kubanga waliwo egundi seats zebakugirira amateeka gagamba bw'omala ebbanga nga tokiyise etteeka basobola okujjayo mu Parliament. Naye alina ensonga lwaki takiika? Alina ensonga. Waliwo omubaka gwe baddeyo kuba yali mu kkomera yafuna ebizibu ne bamusiba. Watya weewe. Sigamba gwe watya weewe naye kyengamba kati olwadde mumanyi ensonga lwaki omubaka takola ki takiika mu Parliament. So you have to give a clear reason. Etteeka lyo tebyabakwatako. But there is a reason which is enyama etegerekeka. Yes, I understand naye nga olina okukiikirira abantu kati abantu bebukedde abali kubuuza omubaka waffe ali kuki tuli kuki bannange twalonda anayina tukiikirira era mukazi watwe ne week baddeyo ku Tuesday aliyo ne ku Thursday abaddeyo no committees abadde ku online mu plenary manjagala kungamba nti yalabikidde mu yalabikiddeyo naye teyayogedde ekintu kyonna enkulemberwa zaake mu komiti yabaddeyo naye
Seats za parliament si za committee. Parliament ajala committee inokubera mu committee tafuna allowances za committee kubanga buli wotula mu committee inofuna allowances. Ne mu plenary you inokuteseza abantu. We have fears. Whenever she appears, something happens. We don't know when waliwo batu kuva ku parliament era omunene. When she appears, I guess some information goes through the corridors and people are arrested. Confirmed that they are still arresting more. Because the last time she appeared, Crystal Bore n'abalala. So kati bayinza okutwala omuntu. Atuyamba alisigaleyo. Baba agenda kusibisa banne. Omuntu abantu beebuuza nnyo emisango ki ogumuvunaanibwa lwaki tagenda talimu. Tulina omukulu ajja kutugamba kuba tewali n'omu agwogera. Usanga Mwami Museveni yagumanyi. Nina Mwami Museveni Museveni. Nyamwita Mwami Museveni. Mwami Museveni yawonize n'abasaba bride price wabiwulidde. Mulekera okusaba abaana bannamwe. I had even forgotten about that. Yatugamba ye mukyala we yamukola atya? Yatubulira ne yafunamu mukyala we ddo. Yasasula nte 50. Niba omwana w'omunyankole omanyi omufuna ente z'osasula. Mubagala nti batukonyabonya ni batusasule. Obonyabonya nga muzadde wange yali ente 5. Bambi nalabye nga abaana abamu abawala abanyankole bavuddeyo ne bagamba nti muzeeyi yabataasizza kubanga babadde tebawasibwa. Nga ababbaaba abalina obasasula emite 50 obukadde 50 tebabulina. But is it about banyankole bokka? I think it is. Naffe basaba ente 3. Naffe tukaaba gololo watanaga. Ffe Obusiraamu bwatwanguyiza era mashallah. Mahari wawalganye. Mahari muteesa n'omwami. Sijja kugamba gange nasaba naye. Yangamba nno ntabadde nasobola okuzaayo nga tutakuse. Nange nsaba 2,000. Ekyo tekikkirizibwa naye nagaye nti basobola kukkiriza ne baseeka abaliwo 2,000 yazisaba. Eniso 2,000 oyaba alindiridde essaawa yonna ku yamanyi nti nno tagenda wangaalayo. Back to parliament wabaddewo n'ebiteeso ebibadde bireetebwa ewaliwo kireeteddwa speed amagye ga Uganda APDF gasindikiddwa mu Gaza Strip kutebenkeza nakuuma laba mbeera ya after olutalo oba n'olutalo laba nti bannansi beeyo babeera mu mirembe. The speed and the rushing of those ekiteeso. Usually ebiteeso biba bizze bigendako mu committee naye abaka bagezezaako gamba ate tusooke tugendeko mu committee tulabe oba twagala kumitingako kubasirikale abaali bagenzeeko Somalia, Central African Republic. Batubuulire oba wetaabuwe buli naye Gaza walalamuko bakubina ebya Somalia like Uganda do so bakuba Somalia naye li Gaza eri empalana yaabwe evira ddala mu Bible bali olutalo terugenda kuggwa terujja kuggwa olutalo ate olutalo weluligwera nga n'enkomerero etuuse. Because who is going to stop that war? And who is Uganda to know okuyingira mwezi ensonga mpira ekiri tuneko. Are we just bragging nga Uganda nti noke tulina amagye nti tegalina kye gakola okuleta stake them bafirekeyo oba not that kale amagye tegalinga mupiira nti ngateeka Gaza walalamuko olaba mu America naye akooye agambye waayo Uganda yatuyambadde Somalia ereete sikutwokyesa Tukisema nange naffe twetaaga obukuumi ate abaana baffe babatwale Gaza. Because the only solution to that problem is a two-state solution. Israel and Palestine. Palestine tebalina amagye. Israel yeyina amagye. And all the equipment. All the equipment yeyina. Kati abaana baffe babaagazaaki. Okubatiramu ebyo ebintu bya ekyennaku Hanifa nti amateeka bwe gatebwa ebiteeso bwe bityo. Because this is not the first time bagenda. Bagenda e Congo mu kuzimbayo enguudo. You remember? Naye kati Gaza baagyononadde Israel yayononadde Gaza. Ki ekiriyo? Batwala wowe nawulira ne bagamba Gaza Strip eyo gye bagendamu
mulimu minerals. Why? Sana bagenza protecting minerals za America. Nga bakola eno mu Somalia. Webagende Congo mbu ate gindi kuzimba nguudo biki. Ne bagenda mu kugenda okwo tewaliwo kuteesa era ekiteeso came like this has come. Kyayisiddwa engeri ya kivandulo. Engeri ya kivandulo. Bintu byamagye muna ebigenda empola yogerako kitini. Olaba nesipika yagambye mufu. Mundeke bannange ntwale ekintu kye. Sipika mukirize era the eyes have it abantu ne bayimirira. Ngabu oba sipika ekisenge kyakwegendereza nnyo tomala gagana ebintu mwotandikirawo. Omuza mukulu wo gyali. Gamba nga bulaza semuju abigidda. Muju naye ayogerereyo mu cover. Kati okwogerako eri eggwanga nateekako kamera. Leka semuju banange mutuufu nange newemba ndisibago. Uli basooka kukusiba ne balyoka bakunoonyeza omusango bakufunaana. Osokagenda mu basement. Agateeka gagamba nti omuntu musomera omusango gw'okola ki? N'okukusiba. Balina kukutwala. Olabanga buli ayogera akola ki? Ate nga ye asinga omumwa. Oneno omusango tukumanyira oli mu kkomera. Sobyagamba eri kooti. Semuju yandukana na buli kamu akake. Semuju nga bayogera ku buli kimu. Ennyumba ye badde naku auction nga baagala gitunda se. Oli serious? Ennyumba ya Semuju ko yowa yasooka n'agamba ennyumba ngitunda n'agamba ate ennyumba sigitunda. Agambe sigatunda. Bambi. Ebyobufuzi. Politics yo era munange bw'omuyingiramu ne family yo. Olina okuba ne plan B. Kati lwaki mutulekera Uganda? Musogona yali yagenda. Yakumira obukomi. N'agenda awo n'akaluwe kagwera nga bamukubye n'ayitamu. Olaba ne Bobby naye wuuyo naye tali. Yalidde oyo. Simanyi. Kati mpate yagirekera. Nalaba Nalweyiso ng'agamba. Mbu yagenda kuwummulamu. Era bw'alituusa okudda alikomawo nga Munnayuganda. Ngamba. Nga mudduka kati ffe mutulekeraani. Aba struggle. Struggle bagikasuseewo bagi osaasira kati bafoot soldier be baalese. Bali mu basondera n'essente bano be baata. Be baata they were 9 I think. Bali mu basondera kasente. Waliwo we n'abeera bagenda muwa piki olwo yamuwa ssente mugereki yamuwa Australia yes azeewo piki. Mazeewo piki but that is at least better. Komeyo nga todda ku zero. Kozi ne bano abakuyamba bakuwatira ebipupa na kilo za sukaali 3. Nanti kitegeera. Ekkomera eyo si gundi. Ekkomera si lyangu. Komera yontana ya. Abane bana abatta bannaabwe bano ebyamagara. Omukazi n'ayogera nga tatya namu yeekwasa mbu Quran tells us. Banange nedda bannange ffe Quran eyaffe tewali weegambira nti kutta munno bw'ate ransom we bateze ate omuntu mumutte tebiriiyo bannange mwena abagenda okukola ebikolobero byammwe muleke kwerindikira mu ddiini yaffe. Islam is peaceful. Omusilamu tebulagira kutta. Olimbira mu ddiini ya muntu ate n'olimbiramu biki ogenda kukola bintu n'ensonga z'amagala nazo zirina engeri gye zakola twists and turns awo. Koze ebisanguludde mu kkooti ogw'okutta amagala okuva 2018 kkooti yamaze n'esindika abantu around 9 people musanvu mwenda ababiri bagenze ku gundi netro in Uganda ekola tujye tukyaze n'amateeka tunyonyola ensonga ya death. The last I knew bannamateeka baali waliwo bannamateeka abalina ekibiina bakulembeddwa Ssewanyana nga baagala kuggyawo penalty weri naye tekola that bill that order is Nsagona yali aleese gundi private members bill balabe nga batereeza mu gundi bayita enkyukakyuka muteekere because it is a dormant one. That is why Okero era akyali alya kawunga kaffe gyali bambala white abali ku death row buli gwolaba ayambadde white mukomera abeera ku death row. bano abayero be bavaayo amaanyi abayidde mpozi akyavunaanibwa
Nina obukyavunani bweyambala yellow. Besi yambala uniform. Ya yellow. Nebukwago. Eri uniform bajja kuba ng'oyingira. Abali ku remand n'abali convicted bambala yellow. Aba white. Wa death row. Kwambaza nti ebyeru ng'ogenda kufa naye bane batubulire gape baite gavumenti Ate abali ku death row balyana bulungi. N'abagenda mu basement mwe balya bulungi. Tuwalaba Mugumya bwe yakomawo. Naye nga Mugumya yakomyewo. Mugumya tewamulaba. Yakomyewo. Bamutadde other time. Bali bamutadde. Ekifaananyi alaba nga Mugumya alinga emmese. Bad. I'm sorry to say, but you look like a rat. Manyaka mese ke basiriza. The guy was kind of healthy before, but tewamulaba. Ate mbu balya bulungi basement balya ne chips nkoko biki. Emusajja yabyogerawo babafumira n'emmere enkoko kiva kiri kyennyini. Alabala drone yakala kyebe kuwala. Nze saagala naye balya bulungi. Nalaba omusajja nga omu kwe baatwala gamba balya bulungi by the way. Tebajja kawunga. Tobalaatiranga mu bulamu bwa komera. Era munange Yes, drone alone yokennyini okumala okuzza mu layini. era bannange nze mba nazirise dda. Bakisanya kiwa mu drone bakweba zaati. Simanyi nakumaana. Yakomawo nga He looks very bad bambi alabika bubi. Kama amutaase addemu afune omubiri gwe. Bannange nina omulanga eri gavumenti mutubuulire kasasiro ani agenda omuyoola mu Kampala. Mutubuulire tubuulira bwe tunaalwala Ebola ani agenda otujjanjaba Ebola ne kolera. Abajema baayogedde. Enkuba etonnye ennaku zino. Abajema baayogedde bagambye we are appealing to government to stop. Bagala ezo cleaning days zigibwewo kubanga abantu bagenda kuŋŋaanya abantu bagenda kusuula jjukira kasasiro. Si bagenda baakumenya tebaasumba baasula miryango gy'abantu. No, like kati olaba Rosette mbadde nsasula kasasiro wange. Kangeze mbadde nsasula kasasiro wange buli mwezi. Ngenda gamba kasasiro abeerewo paka ddi cleaning ki national cleaning mukwata oyo kasasiro okole ki ngende mukasuke wali. Nambe nti nkoze kiva kulongoosa. Manyi obulwadde obugenda ovaamu awo. Ate enkuba nyingi twali twakatwogerako oli ekiro ky'enkuba nekiyiika. Manyi kasasiro we yatambula n'agenda mu bintu by'abantu. Kasasiro yali mungi naye bambi balina okuba nga balina measures. Gundi national cleaning day webanga egenda kusigalawo government is every strategy. At the end of the month. Yes, every end of the month, the last Saturday. Walabye last Saturday mu December. Nalabye nga ku boxing day genda beera last Saturday. Naye abantu batandise dokkaaba ne bagamba naye kati bane boxing day mutukoze tutya. Saturday genda December mu December y'omwaka guno. Mugenda tulongooseza ku boxing day mutukoze mutya naye by the way the Jema people are right. Government should be strategic mu kintu kino. People are taking advantage of this thing. Bagenda kukuŋŋaanya kasasiro waabwe w'omu nnyumba gwe badde batwala ate yenna abagala ki balekerawo okusasula jjukira kasasiro bamusasula. Hanifa okimanyi nti nno abamu damp zone zaali ku maduuka g'abantu. Zaali ku mayumba g'abantu. Ate ebintu ebyo tebiyonjeddwa nze mpise mu bitundu. Jjukira abantu babagana okuggulawo. Coming here is peaceful. People should open their businesses and stop people from dumping rubbish. Maaso gaabwe kubanga it will make them see. Banaye mutubuulire omulanga tugikubire bantu tukubire bakasisi for the Kampala city bakasisi mutuyambe mulyole kasasi bale bana abayola ku bibuka tunaita kyagenda mutwala yaguyola bwata musange bakumazanga ateeka usi agenda usi ayina mutwala okitegeera naye mutusaasire naffe kati n'abantu abamujja mu mayumba gaabwe meeting around this national cleaning day olumujja mu nnyumba ye wasanze kasasiro naye waayongera okuyiwa batulongooseza ekibuga era kuba kati abajema baavuddeyo ne mubaka w'e Kampala Shamim Malende muli amugamba Shamim Malende avuddeyo atandise okukola emirimu n'omubaka mbadde ensonga y'okwogera ku Shamim Malende
Nombako omukyalo w'Ekampala. Balanda ekitanje kyekiwedde. Kale namutegeramuko katono. Namutegeramuko yakosebwamu. Because nagendako naye ku court cases eziwerako. Nimulaba nga struggling yali busy bambi mu court. Naye gye kyaggwera emyaka egyasembe tetwamutegeera yalwala. Bambi yalwala. Ate ne omwami we n'amutawanyamu awo. Ensonga ezo manyi ensonga ezo zikuleetera gamba ne baawukana n'omusajja. Baawukana bubiri. Yali twalwala yobudde nga bubi. Omusajja n'atugamba omukazi yali talwala yali atulimba yali yeekwese mu bulwadde biki. Yali tugamba. Nange nammwe abaagalana naye bani abasajja muleke lwaki ebintu bya muno byasanguza bwotyo. Bwaba byali bituufu. Biza oba tebyali bituufu lwaki oba owayiriza muno bwotyo. Baka yalwala nnyo. Omubaka yalwala baamukuba tojjukira baabakuba wano ku mwanyi yeeyo omukubi gwe baasitula walugamba luliwa ku bulwadde numpe madde sirumanyi si kukubwa ensonga ndala kabyaga nange obimanyi ebyabakyala embuki bakonze ensonga z'abakyala munange fena tuli bakyala era tumusabira yakubwa kale yakubwa. Naye this time around she looks very healthy. Yeah, she looks very energized. Very active now. She's very active. Era tumusabira bambi. Honorable Shamim Malende. Walabye forward. Wadde ne interview ebweru ne Ibrake. Ibrake is here. That former Ibra. That guy who used to work on Sanuka. Yakola kalakata and cut. Case. Yakoze interview ne Bobby Wine. Ngamubuuza ku byokusharinga posts za CBF. Yero mhosita ne Rugaba. Now comments zao. Because those people share themselves. If they repost Black X. Nenti Bobby asebologera na repostinga post ya CBF. Erawe batyo. Yambuza lwaki amita Kabobbi okinzo to kuita Kabobbi tebikubuuza. Amwyitira Kabobina. Nga tumaliriza obaddewo ebikonde ebyabaddewo kire kyakeseza olwokutaano bannaffe bano aba social media aba TikTok. Wadde wagirani. Nze. Aza wangula gwe mpagira. Nze mbadde wa shawa. Olwanga yawangudde. Simanyi yawangudde naye nze mbadde mpagira shawa. After all these hours. Oli mwana chicken avuma nnyo banne alimba. Waki yavuma bazadde bamunne. Yamuwagira n'amajjona. Amajjona omulayo watwala eŋŋumi. Yamwatizaako n'emmotoka ne bigera ku poliisi. Chicken oyo ne shawa. Bagenda ku poliisi. So babadde ne biifu yaabwe eri online. Babadde ne biifu eri online. So babadde balina kugwera mu kikonde. Ye ekikonde kya Zahara Toto ne gundi ne Prima Kadashi. Kyekiddako. Mbadde njagala bakiteeka ku TV. Niyinza obutasobola kugenda kuba sisobola. Lwaki olwagadde lukuma mutaddemu enku? Sirukumamu naye bana abaorganizing ebikonde ebyo. Like why would you do that? Yes, nkimanyi kukola sente. Ne bali mu kukolera sente ku busungu bw'abannaabwe. Abaana bajja kweyuza. Bajja kwekola. Kankubulire. Waneno bannayuganda olina bategera butegeezi. Nogamba kati tutwale bifu yaffe tugikole mu sente. Bannayuganda gyokola bakugamba n'olutalo lwa Bobby ne CDF. Ate batebeze buli omu yagamba yetwala Bobby Wine n'ategeka nti twesange tuza kuba bali wano naye nga banyumu Kabobina oli kyaliwe ye bakomewo batereze eggwanga ffe tubasabira bakomewo bonna abadduka bakomewo come back home we sit on the table we talk. Media 24/7 you can come and advertise with us. Sobola okubanga ate
tufuula business yo oba kintu kino kyagala okulanga kivulu anything tusobola okituusa ku bantu abateekeddwa okufuna obubaka obwo so nga ate naawe ayagala abaana abato abazina amazina malungi abazina ng'enje abaana ababiibya obulungi ku mikolo ku event yonna bebanafe abaamu culture performance banonyeeko gwe ayagala okuweesa omukolo gwe ekitiibwa abagenyi bwe baddeyo nga bagamba nti tweboye interviews zonna ezabadde ku mukolo kwanjula mbaga kasiki corporate function oyina event oyina ekivulu oyina anything name it kasataiba mikolo giri egitaweza katonda kitiibwa oba Allah so jangu tuwe emirimu fe abamu culture performance tusangibwa bwegero kirinnya era ojja kubanga osanga offices zaffe otufune buli tukula ku meza tuteese tulabe engeri ki esobola okukola event yo nga nungi ddala so nga ate ne bannaffe aba Agapana Stones and Concrete Limited basangibwa mukono ntaawo nabo balina amayinja amalungi amayinja agazimba ennyumba yo ekikomera kyo amakaago agazimba ekizimbe kyo kyonna kyonna kyoyagala okuzimba nga kyamulimba ate nga kiwangaazi kigenda okubanga kibeerawo emyaka n'emyaka gwe ng'ogamba nti bane nazimba lumu namala so sikuzimba ate buli mu mwezi ogujja ndite ne bakugamba nti kimenyese muddamu n'osaasanya ssente endala kikole lumu balina amayinja amalungi aga mazera stones aga brown aga black gonna banoonyeeko omukono ntawaawo otuuka awo kuba ku namba z'essimu zolaba ku screen ogenda kubanga ate obafuna bulungi nnyo nnyini ddala leero nyagala kuwa credit ku musajja ali emabega wa kamera musajja gwe bayita Smoke Musajja oyo atukolera ebintu ebyakabi akola ekifaananyi ekirungi bakuta Smoky production Smoky limited Smoky yani Smoky production Smoky what does this smoke Smoky chi Smoky chi yeah Smoky files akata ekifaananyi ekirungi I'm sure all of you have appreciated the ekifaananyi is behind on us, even us with no filters. It smokes the picture. Huh? Smokes pictures. Smoky smokes the pictures. See you next time. Bye-bye. Media 24/7. News in the Mirror.